Honorable Mwiru. Abantu badde babuuza omusajja awangaliddemu FDC neyimirirawo naawe mu by-election ojjukira eya 2018 akalulu n'okawangula. Kaakati kiki ekyakutabudde olyoka okwata ekkubo ogende mu Alliance for National Transformation tutandikirawo? Webale nnyo webalire ddala bwana Olusimbi. Nja kusooka kutereeza ekyo. Abali bwaba bakikolesa nga balinga abalaga nti FDC yayimirirawo nange nze siyimiridde nayo. Kyenjagala tutuwa abantu. Buli omu yayimirirawo ku lwa munne. FDC was there for you, you were there for FDC. Kati nga muganda wange wano Lord Mayor. Yes. Abaddewo ajjala ne tubeera naye ne tulwana mu nsonga zino zonna nga tuzitambuliza mu kitegeeza nti tugatta maanyi ffenna ng'abooludde oluvuganya. Ekisookera ddala. Of course olio aba akikozesa agala kulaga nti gwe tolina kyobadde okola ekibiina kibadde kikuyimirirawo onfuna bulungi gwe n'otaba nakyo okoze kubanga oyimirirawo. Era mbadde nkisanga ne mu balonzi bajja naluga nti sebo nkubanja twakola tewatusasula ebyo gwe nabuuza naye nange nti wakola ki nti twatambulanga naawe olunaku lwonna ne buziba ne bukya papa nemwe ati naye twatambulanga ffenna watambulanga nange bwe ntambula so kitegeeza nti omulimu gwe twali tukola gwa ffenna kati kyo bwe namala okukikontextualize nange naye nsima omulimu gwe wakola era bw'oba olina ekintu kyensobola okukola nga kya buntu ku ebyomulimu gwe gw'ongukola ogw'obwa member of parliament ekyo nsobola naye saagala tukiteekewo kiri nti n'ebbanja lyo ebbanja ly'omumanja kola mulimu gwo mu bwesimbu kola nga tugasa Abannayuganda ye starting point jadde njagala kulaga nti bwe twali tukola bonna buli ajja n'akola alina kyonna kyasobodde okukola tukisiima nga bwe nsiima nti nsobodde okubeera mu kibiina kya FDC tulina bye tukoledde awamu tulina bye tukkaanyiza tulina n'ebitulemi so FDC erina kyenzimbye ne nange erina kyengizimbye mu buufu obwo njagala kugamba nti first etteeka likkiriza omuntu yenna ali mu kibiina ky'ebifuzi ku level ya paalamenti ng'ebula omwaka gumu ekisanja kya paalamenti kiggweko okukyusa ekibiina ky'ebyobufuzi so kye nakoze si musango gwa naggomola nti mwenkozesa ebigambo bya mukulu wange bikontana ne rule of law onfuna bulungi nti kye nakoze kyamenya etteeka era kiri awo kakigamba nsonga era nakoze obumenyi bw'amateeka anti kyeŋŋamba awe wasooka abantu bamanye nti teri teeka lye bamenye kyekisooka. Ekyokubiri bwe tubajja mu byobufuzi bino okwawukanako n'abasinga ko abasinga mbawulira ne mu paalamenti mukulu kiwanda ono tubeera nabo nga baga nti ngenda ekituufu kyekino naye ngenda kulonda eno kati eri yangambye nga tukola rules ne za paalamenti ngagamba naye kakati bulijjo bo baba n'opinioni bbiri twali tukola amataga ag'ebibiina ne mugakira nga gwokoze ogalaba tudidde obuyinza first obw'abantu tubukwasizza akabondo k'abantu bagende bakola guideline mwe banaakola okulonda abantu tojja kusanga naawe bakunyigiddeyo nati n'ekyokubiri kyemukola kikola ne ssemateeka wa Uganda ne Political and Organizations Act so kimenya amateeka kyemukola nati waaye nkiraba naye eri gyenva NRM yesingayo oyinza okukola ekituufu ne bakusuula onfuna kati ate ffe abajja mu byobufuzi ng'omulamwa gwaffe gusingako ekyo onfuna bulungi ekyekifo nti sajjamu just kufuna kifo because mbaddewo for very long time era ne bamukulu kiwana no batusubiza ebifo ne batusubiza buli kimu ne tubireka netuga nti afe tuzze ku mulamwa tuzimba ggwanga no tuzze kuzimba ggwanga tikubo lye muteola terizimba ggwanga kati mu mbeera efaanana bwetyo twali of course mu FDC nabyo tukole tulina ebintu tuga naye kati ffe mu ndaba yaffe okujjako mwami Museveni onfuna bulungi twali tulina enkola za mirundi ebiri nga mukulu wange Lodima ajakkiririzaamu nti yo yaguguba genda kumuggyako obujja onfuna nga tuga nti twetaaga zombi tuzimbe nga bwe tuguguba era ndowooza mu kalulu akaaliko ke twakubanga mu FDC yalinga liforanda mu kusalawo nti tukwata sayidi ki nga bali baga nti bano abakola byombi balwisa mubuzaabuza abantu buli omudda mu kuzimba ebyo webiga tuga nti ndowooza bannaffe basazeewo bwe batyo ffe tubadde ne platform egaba byombi bo bagaba kimu ne twebuuza kati tukola tutya tusigala mulimu naye tulwanira omwo ne tumala ebiseera ntwakusuula kibiina ne FDC tutaddemu amaanyi gaffe tutaddemu essente tutaddemu buli kimu tugizimbye tuga nti abantu obutatufuna bubi bannaffe tubaleke bagende mu maaso n'enkola yaabwe gye bakkiririzaamu ey'oguguba yokka omusajja bwe banaamutuga naffe tujja naye naffe tudde ku bbali tuzimbe enkola ey'okutegeka nga bwe tuguguba okusobola okutuzabira ebigendwa by'abantu kitegeeza ki nti omulamwa gwe gumu objective esigadde yeemu yakujjako mwami Museveni ekyawukanye yenkola onfuna yensonga lwaki n'ebigambo abantu bye batuwerekereza
kubamu kuffe tebina kye bitegeeza olw'ensonga tumanyi kye tukola. It's a conscious deliberate decision kwama nti no mwami Museveni ono afuna omukisa nti bwe wafuna abamuvuganya nga bo batunudde kalulu kaddako kwa asobola okufiira awo kati bwafolo nga tuweddewo nga tugweseza relevance ng'ekibala ky'ebyobufuzi ffe ne tugamba nti ffe objective yaffe eyagala kutwala buyinza bwe tubukwata nakubukolesa bulungi ku lw'obulungi bw'Abannayuganda. Tukati eri Abannayuganda n'abamu abagweseza essubi nti ebyobufuzi byonna bye bimu era banyina tuga nti ewa opposition oli namubuuza nti otegeeza kiti ye mwati abawakanya gavumenti muga nti ate nsingawo nti ffe twagala obuyinza kuwakanya osingawo n'enyonga ffe twagala obuyinza okubukwata tubukolese ku lw'obulungi bw'Abannayuganda. So nekitegeeza naye nga nti okke bano bannaffe balina enkola yaabwe tugiwa ekitiibwa by the tugikiririzaamu eyoguguba nayo netuga naye sinsi Besigye bayitaddeawo wokka nti wagenda okugjako omusajja tekimala ffe tugamba tekimala tulina okukola byombi tuga nti ffe tuzze eno tukole entegeka yaffe ogenda okulaba nga tukusobola okukola ekyo netwekolamu omulimu of course bina bibaddewo nebituga nti tetugenda kulemesa bali bye bakola mu kibiina katubawe space emala tubawe omwaganya oli yamanya oba ava eno nadde eno kasaba nga agenze mukwata musajja naye naffe ebibiina by'obufuzi bibadde n'obuzibu kati mukulu kyono oba yaliko mu DP simanyi naye bw'ogenderera DP oba yonna gye yava abe n'ebisinga abasinga batekesera ku bawagizi nti kyeŋŋamba naye batekesera ku bawagizi naye tebatekesera ku bakulembeze mu kibiina nobanga agezaako okukola kyaki kiddamu kyogambye abantu ebibiina ebisinga ebyo by'obufuzi bitekesera ku bawagizi kyabaga nti yayisa abantu n'apulinga crowd y'abantu ono yayisa abantu kati ate ffe kitukimanyi nti abawagizi balungi nnyo eri mu struggle naye kitwaga okukola kyekiriwa kusooka kutegeka kibiina mu ngeri y'obukulembeze kiringa bonaabanga ogenda kukola kyaki nosookera ku bagoberezi ne bajjula ne baga nti kati saawa za service zituuse kati omusumba ne mumagamaga nga temuli musumba mugenda okumala nga mwena mulega nti ani wana asobola okubuulira nga yeesobolayo kati bubadde bulwadde bwa bibiina kyova laba muba muli mu kibiina ng'oli avayo nga avuma road mayor naye nga ate mukulembeze mu kigambo kati naye ono bamutegeka batya because fe abamu abaakuzibwa n'okuyisa ekigambo ekitunula omuntu omukulu mu kamwa era nga fe maama baagamba nti omusajja mbaga nti mutabani ono yakubye omukyala eri osanga bakulinze ng'omukyala ate nti wayi mutabani we yankubye kati onobuuza nti namukubye kumbe wamuzembe ate agamba tozanyira mupiira mu kkubo n'omudamu oba bubi kati eyembeereze nebanga eridde ebiina byofuzi weebiri onfuna naye ffe tugaa nti biri tusima bye bakola mu mbeera mwe tukolera so abamugaa okuzimba obukulembeze birwisa twagala byamangu genda kujjako omusajja ffe tukimanyi nti owaaye bw'oba ogenda Kasanda nga baasi ya saawa 4 egenda ejjinja nejja ku 3 tolinnyeyo kuba eno eyangu ate eri erinze osogenda ejjinja n'otuukayo ku saa ate nebakuvuga ne bakumi ate n'olinnya egenda Kasanda so ntugaa nti ekyomukisa omungi tulina omukisa ogwo nti waliwo ebiina ebirala ebyobufuzi ebiina enkola ey'amangu etali yakasobonga eyaffe oli bw'aba awulira nga ali mu bwangu nga yeesoga DP naye ku muntu gwe muzze muvuganya n'okulwanyisa mu byobufuzi sigamba okulwana okuli physical okumala emyaka 3 n'okusoba enkola ey'akasoobo ye yeetaagisa mu kiseera kimu actually for information ate gwe gyoyita ey'akasoobo ate si ey'akasoobo kanku ekyokulabirako mbadde okuleka okuba mbadde neesimbawo mbadde mukulembeze nga mbeera mu by election zonna zetubeeramu nga sitya gwe ntaka nja kuwa example yasembayo yali yahoyimo twakubanga campaign nga tuli bangi mu kutambula era nga bulamu tusinkanawo bwe biggwa ennaku ezisembayo ebbiri ziba zakutegeka munaakuuma obululu muleeta baani bakulembeze bakolera omulimu n'okwata katonoga nti nja kutegeera kati bakulembeze ekibe nnina first abaliroko ab'omuno mu byalo n'okola miruka n'amagombolola n'ojjuzaamu kola nga awamu wali blank naye twali n'abantu bangi kati ogenda okola nga omuntu gw'osigaze okukolera omulimu ogwo tameasuring nagwateekeddwa kukola kyova la mugenda okuva mu bululu nga mufunyaniza busizaawo nowonna musinzeewo naye ate ng'eri obululu babukyusizza naye nabo bamanya we babbira awanafu ffe tetugaa nti ekyomukisa omulungi kino kyetukola kyongera maanyi mu opposition kitya nti bannaffe bagenda kuteeka essiira mu nkola eno ey'amangu onfuna gye waliisa oba quick fix onfuna bulungi oba shottaamu eno eyakalulu akaddako
bayiga ku batadde ffe tudde mulimu gw'okuzimba bw'omufuna abakulembeze abatuufu oli n'abuuza nti ye baani abakirimu nti Lord Mayor naye mwali nti bakola nkola ki nti banoonya abantu abalowooza nga bo abalowooza nti balina okusoosa eggwanga okusobola okwesosa bennyini ekyokubiri bamanyi nti Uganda tegenda kukoma mu luno obujja naye genda kusukkawo so bakole foundation entegeka ereeta abakulembeze ab'omuzinzi olina obanga oli osimbyewo omuntu olaga ti ani oyo gwe baleese nti oyo Walusimbi abadde akola kwenti yabeera mutabani waani ti mutabani wa mukulu wa Lusimbi yakola atya kale entegeka eyo twetulaba nti ebadde ebulamu bwe tunaagikola n'omulimu gw'obadde olabanga gwe tuluyisa gwe gw'obadde olaba nti byamangu gugenda kwanguwa kyona tusibirira abantu baffe entanda gwe bwolaba ffe tulwa gwe tolumwa muntu waliwo ebiriwo wesoga UPC nga obigendamu wesoga ki nga bugenda naye tukulaga naffe tugenda kusanga tukukwatireko nga otulekamu kiro ekibulamu ngenda genda wa omukulu Erias Lukwago Lord Mayor naye nga tetunnaba kujjawo katulabeko katono ku lunaku luli lwe mwasaze eddiiro twagamba nti mu ant. Instead of being a house that sheds light to the country, it has become a house of infamy. Today, as the Alliance for National Transformation, we have established a foothold in the Uganda Parliament. We have established a beachhead, and it's our intention and purpose to work hard, persistently, consistently until we expand that beachhead and capture that house. If there is a historical moment that I've waited for in my life, is today to join a party that I've always wanted to identify with, because its foundation and structural framework constitute the very critical values this nation needs. If it wasn't for the Constitution of Uganda that had to delay us a bit as members of parliament, certainly would have joined at the launch. Yeah. That I'm in ANT from today, officially, by choice and will. Why do I say by choice and will? Because I know we have a very big task ahead of us as countrymen and women, but it requires an organized group in a conscious and consistent way to make a contribution to turn around this country, and that's what I've come to do. Yoyo Paul Mwiru ku lunaku luli lwe baasaze eddiiro mu butongole ne Jerry Karanga. Lord Mayor, ekibiina ekyali nsonga mu byobufuzi bya Uganda kati badde njagala kusooka kwogera ku nsonga z'ayogeddeko wano nga situnnagenda nnyo ku nsonga eyo ekibiina nsonga oba si nsonga theyo nzikiriziganya ne muganda wange Paul Mwiru bwe tuwangadde ebbanga mu struggle era bwe nsuubira bwe tukyali mu struggle awamu kubanga eggwanga lino litwetaaga nnyo mu kaseera kano amaanyi gonna nga ge tulina eggwanga ligeetaaga okulitaasa liri mu kaseera kakatyabaga nzikiriziganya naye okugamba nti buli omu ddembe lye okubeera mu kibiina ky'abayagadde era kino njagala abatuuliriza aba batulaba ku NTV akamakya gano batwale ensonga y'eddembe ly'obuntu omuntu okubeera ne freedom of association nga kintu kikulu nnyo. Freedom of association era kino abamu tebakitegeera. Mpulira nnyo abakola ensobi ne bagamba ssemateeka atuwa eddembe, ssemateeka atuwa eddembe. Njagala okukyo basomesa. Ssemateeka tawa ddembe. Awaki? Atongoza ddembe. Eddembe olwedde weeriri libaawo. Era kyovula mu lufutufutu tulikoze tuyita ekigambo guaranteeing the rights of
an individual. Constitutionalism, the word used, the constitutional guarantee. Kunyweza. The constitution does not confer rights on an individual. It guarantees rights of an individual. Ekyo njagala tukitegeere. Constitution egumiza dembe. Eddembe lituweebwa mu butonde. Era abasajja nga ba philosophers bomanya abagundivu ba Socrates kati nga bomanyi ono yawandika social contract Jean Rousseau and abalala balaga that freedom, man was born free. Era tubeerenga buli omu azaalibwa n'eddembe lyeryo alikozese. So Mwiru kyeyakoze kituufu kusaidi era mu saidi eyo mpulidde Karuhanga kyayogedde muganda wange mukwano gwange munywanyi wange ennyo nanga nti Ssemateeka ye yali amusibye no singa Ssemateeka teyansiba n'alibadde no Ssemateeka tagaana muntu kukyusa okikolebulayo ekiseera Ssemateeka si bw'agamba atya oli waddembe okukyusa essaawa yonna weeyagalira bwekiri member wa parliament mpuliriza bw'obeera member wa parliament oli waddembe naye kyolina okugumira nti bw'okikola ng'omwaka ogw'ekisanja ogusembayo tegunnatuuka muddayo mu by election yeyo atika ey'ekikumi no rather ey'ekinaana yes si kikumi kinana ey'ekinaana nti wabayirawo by election naye gwe ng'ogenze kati kyolina okugumira ng'omusajja noga nti eddembe lyange temujja disiba kaŋŋende tuddeyo muki mu kalulu naye tagamba nti linda omwaka ogusembayo. Of course eno season nga bwe njagala okinyonyola eringa kati bola nze nyumirwa nnyo omupiira obeerawo transfer window akadirisa kakati abantu bakyusa emejozi n'abantu kino naye nzikiriza ebigambo bisatu byokka bye njagala okusiba entanda gye njagala okusibirira mukulu wange Mwiru nga mukulu we ate mmanyi twagalana nnyo. Kisooka namba emu nti yonna gy'oleze mu anti oba luddawa tusigadde tuli wamu mu struggle n'abeefudisi obeetaaga nabo bakwetaaga mu struggle. Ekyo kimu. Ekyokubiri ndowooza owadde ensonga lwaki wavudde mu FDC kimala nze nkugoberedde ova ku TV eno odda ku eno ku radio ndowooza kyonnyonnyodde ensonga lwaki wavuddeyo kimala singa kibadde kiba kyanjawulo singa oba oyagala reforms mu kibiina nganze bwenga nti ndi wa DP njagala reforms ebeera crusade ngiremerako naye ensonga ezakujja mu FDC ereme kubeera crusade kuba otambulira nnyonnyola nnyo obulungi bwa anti ne values zammwe akyalina omutawaana ssebo jinja municipality abamulonda abe-FDC ekyo kyakubiri bajja kumubuuza ansa ne bwe ginaba mirundi 10 kyangu nnyo okubagamba ekigambo kimu nti ezo ensonga nazinnyonnyola nekiggwa naye ng'omuganda bw'agamba simanya naye ayinza oddufuna bwalunnyonnyola mu lwaki abazinga nti woova toyombye otera okudda n'entamu gye wali ofumbye togiyita kitamutamu nakivaamu yakiyite tokiyita kyato soga engero nnyingi nnyo mu culture yaffe eyo yakubiri. Ekyokusatu Mwiru mumanyi bulungi nnyo nga muganda wange nti tocelebratinga kuva mu FDC tocelebratinga kuvaawa mu FDC era ne woba ng'olina point gy'oscorinze against FDC tagisanyukira oba omupiira abo balaba bw'aba avudde mu tiimu okujjako nga lutalo nga bwe tulwanagana ne bano bwe nsikowalinga goolo nga nvudde mu NRM naye nga ffe abali mu struggle njogera ku waffe abali mu struggle ebibiina oba DP oba FDC oba ani oba anti nti obanga abazanyi b'omupiira bw'oba ovudde mu kiraabu n'oddamu n'ogiteeba mbalabanye abazanyi nga nze mpagira Arsenal Adebayo yakitukolako na celebrating teyakoma na kucelebratinga bwe yamala okuteeba goolo naddayo nadduka n'amalako ekisaawe kiramba naddayo abawagizi ba Arsenal we bali
n'agenda wali nga celebratinga bwati alina okubalaga n'okutuusa olwaleero obukyayi bwe yasiga tayinza bujjawo nebazenyi bangi ba Thierry Henry bakomawo bani ba legends beera legend owa FDC nti bakwenyumirizeemu nga pira nga naawe bwoli owa DP yes nyinza obutafiira mu DP siyinza kugamba nti nyinza obutafiira mu DP yadde ndi life member tojaganya sisobola kujaganya nga nsikola nze mpangudde DP emirundi mingi nsiba mbayeeya DP ensimbyeko ba candidate emirundi mingi ne jujjuzi mu 2016 noba wangula nimba wangula naye siyinza kusiba nga mbayeeya aha tuli ba Luganda ekisembayo Mwiru nkumanya oli w'amazima mmanyi oyogera buli kikuli ku ntobo y'omutima gwo Mwiru by the way omu ku bantu betumanya aboogera ekimuli ku muti era nga bwagambye wano mu abalonzi mu abangamba tutambula ffenna mu mmanja mu mmanja ki that is Mwiru omwagala oba omuganda straightforward naye kino kye kisembayo Mwiru era nsaba obeere w'amazima bulungi nti FDC sijiwulirangako ng'egamba nti yeyagala defiance eyokka tekkiririza mu kuzimba structures ekyo sikirowooza nti kituufu Mwiru nze nkolaganye ne FDC ebbanga ddene siwulirangako power siwulirangako Dr. Besigye siwulirangako Nandala Mafaabi abakulembeze bonna basala musumba nga bagaffe tetwetaaga structures twagala defiance eyokka but it was a point of contention ulirwa mwasembayo ande wekitiibwa kati wekitiibwa biri byogedde bisatu njagala kumalirizayo kiriza ne kati osazera atuse wamutakanyiza asazera ini nava kati nafuka kati ngo FDC kati nkivuddeko oba kikuyisiza si bulungi ekyo tujja kukyogererwa kanjogere ekisembayo ekisembayo tugende kale mu mutima gwobiwereddemu kale nekino obadde era olinowuni okitibwa Lukwago ndabala n'okubeera owa DP ofuna bulungi ebikolwa byonna byaki BFDC kati bwoba okoze ribato bwetyo era nojikiriza ekyo si kyegaana samale mbufu ekyo si kyegaana nze ndi mu alliance kuba bwe nakola platform for truth and justice nga pressure group mu 2016 twasalawo tituwagire Dr. Besigye nga flaga beyala wa FDC ate n'ekyo nga situnatuukaawo 2021 nga DP twasalawo tuwagire Dr. Besigye nga DP 2011 bwe twali mu ssuubi twasalawo tuwagire ne tukola n'endagaano ng'owekitibwa Mulwanyamuli yatukulembedde tuwagire nga flaga beyala wa FDC so kolagana ne FDC ekyo sikyegaana era nkyenyumirizaamu nnyo era kimpadde platform y'amaanyi okulwana struggle kyensembyayo okusaba Mwiru just mu second butono Mwiru kino saali kigambidde kumpewo naye kakikugambe tuwulira ya ffe bajulizi nkusaba mu byonna gy'otambudde ebigambo bya maama Nansunge Margaret bye watugamba bye yagamba ebitwale nga nsonga bwe twali ku Christ the King nga tumuwerekera yagamba nti bwe mbambijjukira bulungi kwatagana ne Dr. Besigye omulamwa gwatambuza ogwa struggle eya defiance ogenda nagwo mu maaso yadde anti ezimba structures naye omulamu ogwo maama gwe yakugamba nti bw'oba n'obwannakyemalira bwe tukolagana nabo oba obusibira mu bbwa nga n'ebibiina byonna tebabikkiriza kukola n'abantu tebalina bwe beetayiza saagala bimalayo ettemu erisuusi na buli kimu nti omulamu ogwo ogw'okugamba gavumenti eno nti tugirwanyise mukulu nnyo yangamba bwati yangamba nti kyeyafanga agala okulaba nga ab'ebyobufuzi bwonna nga bwe tuli si Dr. Besigye yekka nga tukwataganye ffenna naye mu mulimu guno nga tetuli nti omulimu gwa muntu gwa Lukwago gwa Besigye oba gwa muntu oba gwani nga ffenna tumanya nti ku nkomerero ya byonna abasigaddeyo abawagizi baffe bonna baagala okuba n'essanyu nga tuwangudde nakyemalire nga ffe tulina obuyinza kiri kyewagambye nno kikulu nti Lord Mayor kyabadde agamba nti gy'ova toyombye sinayombako olw'ensonga kyembadde making very clear okitibwa Lukwago n'abalala abadde batuwuliriza nti amaanyi g'ebibiina gano gaba maanyi g'abantu bonna ababeera mu bibiina gaffe n'otugasse kitegeeza nti bwe mbadde ne commission gyenkola you don't discount me onfuna bulungi mbadde ebeeraga blackmail okugamba DP yazimba Lukwago era kati agenze awedde nga actually tebakinoleginga
nti lukwagala n'ettaffaali ddene lyatadde ku ki yensonga lwaki nze nga bwakugambye I don't discount people era nkugambye nti FDC erina ettaffaali lyanteka kuba yampa platform ng'omuntu mugaye nti biri ebisatu byonna byayogedde mbikiriza katono nnyo ku ekyo kyayogedde nkiggalewo nsonyiwa kibanga bw'ozimba ennyumba gwe kennyini n'ogiteekako amaanyi go nemala okuggwa n'ogisereka ennyumba neekugamba nti sebo sikulabawo kubanga platform zino ffe tuzizimba ekyo mwiru mutuufu buli omu ku individual ekyo mwiru kitu era nze nkyogedde nnyo enkya n'eggulo sitwagala tugambe nti ndi munene okusinga ekibiina naye ebibiina ffe tubizimba aggregating efforts ne credibility yaffe amaanyi gaffe na resources zaffe ffe tuziteeka muso buli omu abaamu n'omugabo saagala kukiyita ekibiina nga kampani naye mba shareholder bakiwanda bakuba bulati share zange nzirese namu nembali kukulwa obulungi bw'ekibiina shares muzisigaze contribution yawe na bochiwanda ku nsonga eno kibiina oba muntu se kinoomu which matters most okusooka njagala okulisa mwamweru olw'okugoberera endowooza ye abantu bangi bali mu bibiina by'obufuzi naye nga baliyo nga kwegamba endowooza ndala ate naye ali walala nkirabye emirundi mingi tuvolaba nti owekitiibwa Barnabas Tinkasimire asigala nga ateese baasi ku kifaananyi kye nina najja mu paalamenti ng'endowooza gy'alina ate endala so capacity ya mwiru iyo gamba this is what I believe into era kyenfollowinze si nyangu mwami wa Lusimbi si nyangu kuba ojja tuni owekibasa ekikubo eyo lyonna gyabaddewo naye okutuuka kwegamba omuntu agamba nti kino kinandibadde nzikizamu naye olw'okuba kino kaŋŋende wano kyekiri mwamiru kyadayogeraga nti tuteeketeeka nange ndabalinda naye so politician alinga Paul Mwiru n'agoberera endowooza gy'awulira newankubadde wayinza okubaako bigambo nga bino ebijja njagala kumukulisa abantu abasinga babeera mu kkomera for very long time nga bali in prison but imprisoned in political parties so it is a very big step ndowooza yembaka kasoka teekateeka lino erya cross okusala okukyusa ebibiina asoose kwa of course Gerard yali independent of course nakyo independent is ndowooza tuga nti akateebako gye yeekubira era naye bwabanga era kiri kyayogedde kituufu nti singa yasala emyaka ng'ebiri ng'amaze okujoyininga ekibiina yandibadde already to by election ng'omusango wekitiibwa Otogo yali awaabidde abaka ba independent betwalina bekyankwanzi kuba balinga balaga akabonero nti balinga ba crossings so that's one. Two, njawo okukkiriziganya nabo nti amaanyi g'ekibiina gadipendinga ku maanyi ga individual personally mbadde mu parliament ebbanga ddeneko natandika nabeera mu parliament nga bambi bano tebannajja okuva mu mwaka gwa 2021 nga twajjira ku nkola ya movement Mwami Lukwago yagenda okujja nali nvuddeyokko nga nfunye sabbatical leave ya myaka 5 naye bwe nakomawo nenzirayo mitiyana forced leave akise sabbatical yali forced leave agenda mas leave eje nalimu yamala emyaka 5 naye bwe nakomawo nenkomawo era bwe ntunuulira amaanyi genteekawo to make party stand even like NRM party nga NRM individual bw'abanga ali mu constituency one nafutafaayo kunyweza party the next day tugiluzinga ekyo nkirabe mu parties nyingi in my district alone district na constituency nya we lost Mityana municipality, we lost Busuju, we almost lost. So naye
wonna we tubadde mwazifiirwa lwaki nti ababaka abaalimu tebanywerera ku nnono ya kibiina anywera naye bw'ogiramuko we basooka okubakubira is the member of parliament yourself gwenga member of parliament kwa bintu bisatu ebiwangula akalulu the candidate the message and the resources pate yinza okuba nga erina message but resources nga teziri as frequent nga bwolowooza so at the end of the day nga gwoyina okuziteekamu okuba nti resources zino pate esobola okuyimirirawo so yes tuyimirirawo ku pate zino tukwata fulaga zaazo naye the cost we pay first of all la pate nga NRM okuwangula obuwanguzi akalulu ka primaries omuntu nga kimwetagisa okukosa maybe like $1 billion omale primaries ate ogende mu general election omuntu gwavuganyiza naye mu primaries ate akomewo nga independent ganga mulinga abooza ne mwanika mu ttaka what is that so olaba nti omuntu akoseza amaanyi kyobola nti omuntu asobola okutuuka mu parliament n'ayogera byonna byayagala because you don't have a stake. Yes, I've used your flag but I paid for it. Ntesemu kyonna okuwangula flag ate mazozi wanga n'okugidefending up the years. Flag olinga agamba kyekwase in some amini bwetubanga tetulina tteeka olwaleero yes nga tetulina tteeka abantu they spend even more money in party primaries. Of course tulina etteeka lya kamuntu eryagamenti they can even designate because era kyobola nti Oweekitiibwa Justine Lumumba ne bwe yagezaako okuleeta omusango ogujja Oweekitiibwa Tinka Simire Barnabas ne baali basatu yes ne Oweekitiibwa Wagaba yes but this is our flag yes Nsereko yali independent ne bana basatu baali bajjidde ku party ticket naye nga kyonna kikulaga nti yes omuntu omugamba nti Kiwanda ajjidde ku flag ya NRM naye ayiseewa okugituusaawo w'omulabidde mu parliament n'omuteeka ku listi yo ey'abantu abajjidde ku party ya NRM so individual ng'omuntu mu kikalulu kano ke tukyalimu akyakawuntinga kinene nyinza olunaku olumu oteekawo ekibuuzo n'okiteeka kono kwenti binobuuza nti Lukwago wa party ki abantu bayinza okuteekako party nga 8 sinange simanyi nze kennyini aliwa oleeta 10 Oweekitiibwa Lord Mayor wa party ki mukaaga bayinza okuba tebamanyi bulungi ku 10 bwemusanga oyinza kati wa FDC oba wa DP naye waali bagamba nti bali mu struggle neze kyendowooza ekiragamba life member mu DP we are all in the struggle okujja ku struggle maybe yinza okweyawukana njaga okubategeeza Oweekitiibwa Mwiru ne Oweekitiibwa Lilias Lukwago nti we are all in the struggle gye tulina mwe mugifunza ne muddira struggle ne mugiteeka ku individual kwegamba simanyi mwena amaanyi gonna gemba manyiiko n'ebitabo byo ne muteeka struggle ku muntu mwami wagendaga nti twagala kuwangula musajja ye mission yaabwe kati singa tetumuteekawo netugamba fengena by the way tetunalona na flag bearer era gwa mna sound za kwa joke lwani flag bearer ne baba balwanyisa mu 7 individual ntwane ye era nzikirizibwe mubuuza ekibuuzo kitono nnyo kamala okumala wano katono nnyo sigenda kugenda wala nnyo muwa information seconds abiri zimmala nze ndi muisiramu tulina gwe tuyita Iblis oyinza omuyita sitaani muntu oba si muntu kiki mwoyo mubi lwaki amaanyi g'eddiini in fact n'aga Katonda agateeka ku muntu oyo gwe bayita Iblis sitaani lwaki kati sitaani tosobola kigeregeranya n'atagateeka ku biri ebirala byonna n'agamba tulwanyise oyo tutte mu madarasa tunagguka it's just one spirit nenze ndowooza ye influencing ebirala byonna kasojja weeyo spirit no kekiwedde nze kyenjagala okutegeeza abatulaba ku bigambo tebitta struggle y'abannayuganda erime kubeera president Museveni. What should it be? Struggle y'abannayuganda ebeere struggle yakukulakulanya ggwanga lyaffe. Actually nange ndi mu struggle ne Mwiru, ndi mu struggle yemu ne Mwami Lukwago, tuli mu struggle struggle ne Museveni bwana abaavuddewo. Waliwo struggle eyinza eri economic, waliwo ey'ebyobufuzi eno gye mulimu yabyabufuzi. Naye ebikulembera byonna oba kugamba mukama wammwe mission yaabwe yakumuggyako. First of all njagala saagala kugaana kye boogera naye but I think ndowooza nti bandibadde basingakaawo
struggle ebeere okinza n'okuba ndowooza mwalimu lutwagadde kukyoga naye badde okuba nti gundi yaffe anti eyinza okuba nti eri beyond simanyi sinasomanya ogundi yaabwe naye eyinza okuba ndowooza eri beyond ekyo nze kyendowooza nti baganda bange bano n'amaanyi gonna ge balina we should think beyond Museveni. That is very, very important. But tubanga bana Uganda tukyabatozaga nti struggle Museveni. And so sebwe that relevance ya mwegenda kugwa immediately Museveni ngagenzi. That is not, I don't think that should be your nefe ndina struggle nabo but struggle yange gendo wolezaamu. It's a struggle eyaffe ngaba balowooza Uganda nti it's a struggle to develop this country. A struggle eyokula of course okulakulanya eggwanga lyaffe eyokujja abantu baffe mu bwavu struggle eyokuteekawo enjawulo naye nga tetuli ku struggle nti basabo tulwanyisa President Museveni. So I join with in the struggle but nze the struggle yamwe mugigaziyeeko okuva ku individual. Okay. Ekyala building party structure is very important. Mudakiika ng'emu waliwo ebirowoozo by'abantu bye twagala okulaba. Building party structure is very important. Of course fenga NRM that's our base. Party structure okuzibuildinga naye ekikulu ennyo mu kino nti bwe tubeeranga tuzimba ebibiina byaffe bino engeri gye tubitambuza ffe tulina of course tulina committees ku byalo tulina ki but at the same time this party structure tesigala as independent eri awo structure because at the end of the day party structure party temukoze party ya kutunda binyeebwa oba party ya kutunda mwanyi party ina kutwala obuyinza. So naffe njalo okupuliza nammwe abali abayinaremu batwala obulayo nti tetuleka buta structure for the sake of structures tutekawo structure to make sure that we retain this power as NRM. Okay. Kali babadde batulaga ku bibiina ababaka abali mu parliament okusinziira ku buli kibiina naye waliwo ekibuuzo kye twatadde ku social media gyo nga tubuuza nti kikyetaagisa mu kiseera kino okuba nti abantu abagenda okwesimbawo yes twabuuza kyetaagisa kutunuulira muntu sekinnoomu oba kibiina kiki kyolonda ng'ogenda ku kabokisi awo olonda kati mwiru olw'okuba muntu sekinnoomu oba onoolonda anti Kiwanda onoomulonda lwakuba NRM oba muntu sekinnoomu olw'ebyo byasobola okukola. Twalonzeemu video eziyina amaloboozi n'ekifaananyi ekirabika obulungi katulabe abantu abo kye bayogedde. Tekyandibadde namakulu oba kibiina oba omuntu yeesimbyewo yekka naye ebirowoozo by'omuntu ebizimba zino bano abakulembeze betulonda ab'ekinyumu tugenda okwekanga tebalina kye batukoledde era ogenda okwekanga nga mulonze omuntu awoza nange mu mpendye emyaka 5 negiyitawo nga tasobola nakuyimira mu parliament nga newe yali badde ero siwanu yali badde teyeetagisa kugendayo naye obwongo azin capability y'omuntu potential kyekyandibadde ekikulu. Essira nditeeka ku muntu ng'omuntu so si kibiina kubanga ekibiina si kyekituusa obuweereza ku bantu wabula muntu yatuusa obuweereza ku bantu. Tekikola makulu kukulonda ng'ova mu kibiina obanga kyamaanyi okuli FDC, NRM n'ekisinde ewamu ki People Power nga ogenda kulemwa okutuusa obuweereza ku bantu. N'olwekyo tuteeke nnyo essira ku muntu ng'omuntu eyeesimbyewo. Bannayuganda kye kiseera tutandike okulowooza okuwagira ennyo ebibiina okusinga abantu ababikulira oba abantu sekinnoomu ababirimu kubanga mu mbeera eno gye tulimu ey'okuwagira abantu egenda kusigala ng'etubuzaabuza, egenda kusigala ng'etutaataaganya, egenda kusigala ng'etusumbuwa. Singa ekibiina oba mwegasse ne mbeera muyingidde mu gavumenti nga mukutte obuyinza era mujja kusigala nga mweyuzaayuza. Ekiseera kituuse buli muntu abeere ku nkondo ye asigale mu kibiina kye abantu balekerawo okuyuugayuuga kubanga ngoberera n'okubanga ngoberera oli. Weewaawo be bamu ku bantu be twalonzeemu mu vidiyo ennyingi ezazze bwe tuteekayo ekibuuzo kakasa nti oli ku mulamwa gwennyini bw'oteekayo ng'oyomba ebyakulumedde emyaka 12 egiyise ovuma okola ki
ebimu tetujja kubiteekako ku mpewo naye ng'ennamba yaffe 0781277770 yeya whatsapp 07827770 koweerezaayo ekirowoozo. Waliwo abatandise dda okuweereza kale waliwo yeebazizza Lord Mayor Lukwago, great ideologist. Ono agamba nti building party structure is the best foundation for uprooting this regime. But what Ugandans should know is it's not the only thing to do, because we are get the defiance. Tokigusiza bulungi sentence ezimu olinga azibuuse. Ani wano omulala abasinga beebaza bwebaza kale muwulira abakulu bakubaganya ebirowoozo mugende mu maaso ku namba eno muweereze ne hashtag yaffe ku Twitter eri ebigambo tebitta, ogiraba ku screen awo wansi. Tugenda kudda mu kitundu ekiddako abakulu we bali twongera okubaganya ebirowoozo ku nsonga eyo, naye waliwo n'endala enkulu ennyo gye tugenda okuba nga twogerako ey'okulonda okwekinna scientific. Ekigambo nakyo kyatujjidde kati mu bigambo ebingi bye tukozesa mu byobufuzi bya Uganda. Ebigambo tebitta ye program gy'oliko, tukomawo. Weewaawo tukomyewo ku mpewo, weebale okutambula naffe program ebigambo tebitta. Hashtag mwebale kugifuula nga y'amaanyi ku Twitter. Reactions zonna nziraba ne ku WhatsApp. Enamba ya WhatsApp gye nabawadde tokuba weereza buweereza kirowoozo, kubanga essimu ngiina wano bw'onookuba kati siina bwenkwata ate mu kiseera kye kimu n'ensoma kirowoozo. Owulidde waliwo abuuza Lord Mayor oli mu pate ki? Owulidde. Thank you for the show. I would request emphasis should be put on political parties depending on their ideology. Muteekeko amannya Samson weebale ekirowoozo. Sijja kusobola kuwuliriza kale toweereza voice note. Omulala alowooza nti I think we should send people to parliament who know the reasons why we elect them, not because someone can stand on the tables of parliament. Okay. Twagala ekiri mu buufu bwe tuliko kati. Waliwo ayozayoza ant for trying to take roots. We have to know that it's not only about defiance. And Ugandans, let us not be imprisoned by political parties. Ye point eri Lord Mayor gy'obadde ogamba nti yabadde Lord Mayor oba Honorable Kiwanda nti abantu bali mu bibiina naye nga bali mu busibe. Nga yabadde yeeyogerako nti ali mu busibe. Kyalimu akikkiririzaamu. But I see kuba omuntu wamala okujja togenda okulaba ng'ebikolwa byanjawulo. Naye ebibiina lwaki tebigumiikiriza bantu batalina kirowoozo kyekimu at a given time? Bwe mba sikanyiza nammwe on point A, lwaki kifuuka issue nnene nnyo ne mutuuka okwawukana? Sikitegeera bulungi mu byobufuzi byawano. NRM, FDC, DP, byonna nga bw'obimanyi. Nze nja kwogera ng'ekyaffe. Of course, I think all political parties, you have an ideology. Mwina okubanga mwina ideology. Mweru yakugambye nti bo balina ideologies building party structures. That's ndowooza nti tuzimbe. Agamba nti ekitwawula n'ono ti bano bagamba tulumbe omusajja tumutwala leero kiggwa leero. Lega nedda. Even after 2021 we can build. That's very important. Kati gobo jam anti notandika for example singa bali recruiting Kiwanda cyane baga nti baga nedda sebo. Kati fe abayina rem tuyina ideology yafe tukiriza mu nationalism, pan-africanism, socio-economic transformation and democracy. Kati gobo jano beranga emiramu ejena. One oze mu kibiina kya oyogera ku mawanga, oyogera ku madini, tujja kusobola kubera mu NRM. Bujango oze mu kibiina kyaffe oyogera butwogera nti tulina okubeera mu mukago gwa East Africa. Uga no, we must think about Uganda and Uganda alone. Tujja kusobola kubera. So at the end of the day okujjako ebibiina biringa bolabe eddiini. Butuga nti nno kino kye tukiririzamu. Of course wale mbye tukyusa mutuga nti ndowooza kati wano tulibwe olembera kati eriwo. But also kino kubanga kiri organized. Although njagala kukkiriza tebiba written in stone. Is it? No, actually, abantu bano so okutegeera
manyi bwe tukola decisions ng'abakulembeze tuba n'obuvunaanyizibwa ogenda osa okuzinyonyola abantu oluusi ne tutazinyonyola ku lw'obulungi bw'obutayawulayawula mu bantu kampa ekyokulabirako nkola ya bibiina bino bye tulina wano mu Afirika oba mu Uganda nti oli ne bw'aba abadde fasi ebibiina bino engeri gye byatandikibwamu ne bitandikibwa ku musingi gwe bitandikiddwako naye osobola okubeeramu nenkola yonna gy'oba okkiririzaamu oba netugikola ku lw'obulungi bw'ekibiina for some time naye bwe njagala okukola enkola eyange ate sivaawo noonya bukulembeze bwa kibiina kiba okuteeka mu enkola gye ndowoolezaako kati bwe mpangira ekitiibwa Lord Mayor mpa kyakulabirako nga yabaddewo naye nga alina enkola ye naye nga tanziko enfunye obuyinza olwala mumpe omukisa naye nkolesa enkola eyange kuva emyaka 5 mumbuuze nti sebo enkola yakola teyakola kati Lord Mayor bwagugubira mu nkola yange nati awadde gwe oliwo naye enkola erina kuba yange gye tulina okukolesa kitegeeza nti aba tampadde mukisa kola nkola yange kyekitegeeza mu byobufuzi bya wano kati bino ebyobina bye tulina wano olwaleero ebadde ne bawase ba godfathers baabyo kizibu nnyo Kiwanda okuva gy'afubutuse naga nti agenze kati president wa UPC erina gyeveera ngo ofuna bulungi era bayinza okuza naye kati onaze bino byagala okukola bajja kati oze olina agendera ku nkola eno tekikomaawo kaba olaba ensi zonna zetulaba zino kyetuyita ba state keepers neziba ne grand norms ono olaba Obama bwe yafuka president wa America bakiwanda balowooza nti buli muddugavu agenda afuna ebintu agende mu America Obama ndiko naye yakina mu bwongo naga nti akasebo era bangi bali disappointed wenso batu bamwe nti akasebo fuse president naye owa America naye you are head of state there is a state wano ekola bweti ofuna bulungi ekiremesa ebiina ebiseera ebisinga ntize bwe mba ndi mu kibiina nempagire enkola kutugeze yawo ekitiibwa Lord Mayor Lukwago mu bbanga lye nga ye mukulembeze w'ekibiina nsuubira ntize ekibiina bwe nkikwata nga nze nkikulembera alina kudda mabega wange awagire enkola eyange katuzi kwanje okwandi mu kibiina naye nga ndaba kyamaanyi kikina bye kikola naye nga ndaba mulimu ebibulamu wano for instance nkwadde example nja kubuuzamu katono enkola eba ya kibiina oba eba ya muntu kwawogamba nti no okukola enkola yo enkola eba ya kibiina oba eba ya muntu mbaako na kati kiba bwe kiti kati kankwe ekyokulabirako kampe live example tuyinza okuba tuli mu kuvuganya gavumenti naye nze nga ngamba nti oke bino tulina bye tukoze ebibaddewo for instance kampe example ya corruption ya almost abadde ateekebwawo NRM na practicing NRM for 33 years almost for 35 years teri bano kyebagenda nga nti bagenda bajjawo corruption nga bebamukola onfuna bulungi kana nsobola okugamba nti abantu bafe abawuliriza emboozi ya corruption either bagikiriza nti it is the new normal oba nedda bwe mba mukazenga nti oke nga kampe example nga naye nti kati Oweekitiibwa Lukwago sitayiro ey'ebyobufuzi yeeno tulina abatukiza already tubalina naye tukola nkola kyendala abantu bagaye nti bano nno obalaba programu yaabwe esingako wali yeeyongerayo because abantu bajja kati ng'ekyokulabirako fena tuli bangeri yanjawulo lwaki wana twasiganako naawe nga tonafuuka minisita nga tuga naye eggwanga lino nga teriri ku mulamwa ojjukira tuyitereza tutya era lazima nojja nga tunyumya ne tukkiriziganya naye nga alina konsaani naye n'alize naye bina bino ebaddewo ebyammwe ate nga bya supiidi y'amaanyi nnyo eno si sitayiro yange kati ze nemmanya nti okusiga Kiwanda gye atwegatteko we must rebrand ofuna bulungi tublendinge tubeere na byombi kino kyenkugamba nti si we must accommodate everybody tubeere ne strategies zombi because eriyo olingaga nti olaga nti wayi kulwa Lukwago nkola Lukwago njikiririzaamu simba Kampala ng'anyi abo nobanga Lukwago abaleese mubalina ne bano joga nti wayi eriyo walusimbi ono waddembe namukola simu tule twogere mugende nti oliwo NRM naye NRM eno gy'olimu ebigenda byayo musavinga muntu era bw'avaawo nga mukomaawo tebisukkaawo n'amanya nti n'agenda nga ate nti nga Kiwanda ngeza mu bupakasi era Kiwanda ndoza twazayo naye omupiira mu palamenti ne tubeera ffenna bwe yafuna omulimu namanya nti mukulu ageze mu bya mulimu simwinaako buzibu namanya nti kati yaali ku bya mulimu era soana kumunenya nti eggwanga ligenda eno temufaayo yandaze nti kati ye enkola gy'alabye guno gwe mukisa eno yetaani alabyewo muwaatwa asobola okufuna omulimu era kati naye mugamba nti sebo omukulu okyali ku mulimu naye akayumba kozimbye hotero gyozimbye ono watabeewo demokarasiya abaana bajja kugikuba wansi olwo naddamu conscience eraga nti wayi ndoza katulende constitution zetukola ki
zetukola kati omukulembeze yenna bw'aba ali mu kibiina nze nga batumuwa omukisa mbatera abaana w'ekitiibwa Nobert Mao atera okwogera bulijjo nti nkuta obuyinza mbete banzikiriza kukola bye mbadde nzikirizaamu atera obyogera kitegeeza ki nze enkola yange eri bwete eri simple nga maliriza nti nze bwe ngamba nti Lukwago yafuuse pulezidenti w'ekibiina n'okuwa all the necessary support okola omulimu gwo bwe nalaba Kiwanda nga ajja okulemesa okola omulimu gwo atajjage nti Kiwanda takoze oba bonna nfuuse era obanga ali against struggle yaffe because twaga okulaba nti obuyinza buyamba ffe abaliwo tekawo bugurupu bukakuuni bwe bumamidde ekibiina bwe busalawo kyova laba bino bitubeeramu era obawulira abamu nti kati bwe mufuna obutakanya ku nsonga yonna manyi mu kyalo bali agamba nti gondiisa gonsuza oba tufiirwe era bugurupu ogenda obuwulira kati ono katumulinde nofuna buli oyinza okuninda nofa nolima kutuukayo omutegunatuuka olwobeera olinze kikati kitegeeza ntulina okuddamu okwetula nti bwetuba tufuna obutakkaanya tubugonjola tutya ku lwa interest yaffenna kiki kyenagambye nti nze bwembeera mu kibiina kyembeeramu era twakigamba mu alliance terigamba mbu ono new member ono yeyasookayo buli ali member that sense of entitlement etuggwemu bwetaatuggwemu nti ekibiina ffe twasooka mu alliance najja ndi MP gwesebe wajja oliki tuzobibuuza abantu Lord Mayor ebibiina weebifiiridde awo ku butakkaanya buno bwe mulemu oluusi okugonjoola era mu kulaba okwange mu kulonda okuddako kuno okwaggwa ba independence of course baalimu nga bangi naye ne mu kujja ba independence ndaba nga bagenda kubeera bangi lwa nsonga zino saagala kubeera part of that group kano ka group kalwana wano nga bw'obimanyi of course bwe bibadde bibeerawo njagala nnyo okutunuulira cause mu kifo kya symptoms ebyo byoyogedde bwe bubonero obulaga ekizibu ekiri munda ekizibu kya Uganda abamu tetunnaba kukiraba ate kiruma buno bwonna okunenengana bikiwa ebiri mu kibiina mu bibiina ebyenjawulo naye kyolina okwebuuza nti do we have multi-party democracy in this country as we know it? Yes. Tulina multi-party dispensation mu ggwanga nze kibuuzo nti tulina enkola ey'ebibiina ebingi mu Uganda anse yange egamba teriiwo kaka tojja kusuubira bibiina kukola nga bwe biteekeddwa kukola ng'enkola gye birina okukolera wamu teriiwo kiringa kubeera na ddiini ez'enjawulo mu nsi etakkiririza mu ddiini noga nti mujja kubeerawo nga Catholics ba Muslims baani nga mukola enkola yammwe ba Christians nga muli mu nsi oba katugeze China sayali yagadde gigezaako naye ensi yaba atheists tekisoboka bannayuganda njagala tukkirize tulina military rule ate eva ejja etya Mwami Yoweri Museveni yaggula omusango ku bibiina ogwa Naggomola ebibiina n'abiwozesa multi-party democracy Mwami Yoweri Museveni si bibiina political parties no njagala ntegerekeke bulungi omusango teyaguggula ku political parties nti FDC no FDC mpya ebibiina DP UPC oyinza okuteekako ne KY omusango teyaguggula ku bibiina ebyo naye yaguggula ku nkola nti multi-party democracy teyaguggula ku Obote ne banna abaaliwo ebiseera ebyo abaakulemberanga ebibiina n'aguggula ku multi-party democracy njagala bategeeza omusango ogwo ne sentence gye yateekawo oba ekibonerezo aguggula watya nga abireka okwetaaya ng'akola ati butegeeza yagamba ebizibu bya Uganda byonna yabisamalizinga mu kintu kimu nti entalo zonna ze tulina mu Uganda obuzibu bwonna bwe tulina bwava ku bibiina byabufuzi ku nkola ya bibiina byabufuzi era n'agamba legal notice number 1 eya 86 n'agamba ebibiina tubiweze bwe bakola ssemateeka omupya ow'ky95 ne bateekawo article eya 269 article 269 nze emyaka gyange gyonna nga nvubuka mu Democratic Party mu misango gyonna gye twalimu ne Dr. Pokaanga Semoogerere mingi nga bwe mugimanyi nga tulwana na kintu ekyo 269 article 269
n'ateekawo movement act n'agamba nti movement act eyo ffenna mwetuli mugendo era mu article y'enkaaga mu omwenda agenda ogyetegereze n'agunjamu system etaliiyo n'agamba nti bannayuganda either bayinza okubeera mu multiparty democracy oba movement oba enkola endala enaabaawo era bajja kubanga referendum oluvannyuma lw'emyaka 5 n'ebintu ebifaananawo bityo eyo history esaagala tumwerabire natunulidde ebyabadde mu parliament mbadde njala kuvaayo kubanga ekyo kiwanvu era newe byakomerawo twamala kugenda mu kooti twamala kuteekawo pressure nze omusango gwe twawoza ogumu ku egyo personally nga ngulimu gwasalibwanga ennaku z'omwezi 2 mu mwezi ogwokusatu mwaka 2003 nga bamaze okuyitisa Political Parties and Organizations Act ey'e2022 ng'eraga twalumba akawairo 18 ne 19 then ne UPC bawulubire ne bawaaba ne baga nti movement kibiina kya byabufuzi era kirina okwewandiisa. Mwami Yoweri Museveni yagenda ku TV n'agenda ku radio n'avuma abalamuzi njijukiza bw'otunulira judgment ya Amos Tunomujuni Mukama Katonda amuwummuze mirembe yali ku Constitutional Court yagamba actually article 74 eya ssemateeka nayo nfu yali egamba etya eyo nti bannayuganda yateekawo embeera ega nti bannayuganda baddembo ga nti tukooye system eno tuddemu eno tuvemu eno tuddemu eno eyaki yesibukako referendum naga tosobola creatinga instability mu ggwanga eryo mukyuzinge kimu mukanye ku ekyo bwe kiba kikoze mutambule bwe kiba kiganye mwambe ndingese mateeka naye tuweza kubeera awo nti tujja kubanga tukuba referendum nga bonogaalo leero tukooye ekyennyanja leero katulye ku nnyama leero tukooye democracy tebamuzanyirako batyo. Mwami Yoweri Museveni yayombesa Amos Tunomujuni n'okutuusa katamusonyi wanga omulamuzi justice Leticia Kikonyogo yakola lead judgment n'akirambika bulungi era bano bagenda okuwandiisa bagenda ekyankwanzi. Mwami Yoweri Museveni yafulumya statement n'ogwali mwatambulira n'agamba tugulewo tukanyuka ebibiina tukanyuga abatatukirizaamu to purge to get rid of the saboteurs tufulumye abo abatatukiririzaamu baani ba Miriam Matembe bakazola Beria Kategaya baani babidandi awo nabo bali batandise okwekyanga ng'agamba abo tubafulumye. So teyaggulawo nti to exercising democracy yaggulawo kugamba kufulumya batakanya nabo n'asigaza military rule era gye tukyalimu kati mbadde nkujja wano fast forward bwe nalabye nga bagambye mu galidiranize baleese mu parliament nti ebibiina byakutuula ku headquarters zaabyo byekolemu akabondo ke kaba kalonda nendaba omuzungu kyayita reincarnation of article 269 ezuukira yagizuukiza kubanga article 269 yagamba ebibiina tetubijjeewo naye tubitadde mu abeyance bijja kubeera nga biri ku headquarter we bikolera oggulawo ete ekibiina ne tumugamba ekitatunda Kabalagala ekitatunda Mberenge ekirina okugenda mu bantu naye n'okigamba kijja kubeera ku headquarters. Kakati kino kye baakoze twalwanyisa article 269 nevaawo baamendinze ssemateeka ogwo musango munene nnyo. Article 71 njagala bannayuganda mugende mugisome mulabe ekyeyogera. Article 71 erambika bulungi demokrasiya mu bibiina bwateekeddwa okukolebwa nga mulina okuyita mu conferences zammwe ez'enjawulo mu structures ez'enjawulo okulonda abakulembeze. Kakati baamendinze ssemateeka bw'ogamba nti abantu bagenda kulondera ku headquarter bagenda okusalawo kakati okunenengana kuno n'okukolemu electoral college mbu ye beeronda abakulembeze ebiragiro mpozi era nga bw'oleese ekyo kambisomera abantu kubajjukiza katono biibyo ne ku screen tewali kukuba nkuŋŋaana in the event of delegates conference ebyo kati ebyo tewali nkuŋŋaana eza delegates conference nga bwe tuzimba delegates conference okuteeseza ku internet kyekigenda okukola Zoom n'ebirala ebyo ebyazze mu kiseera kino ekya covid ekibiina kyakuyisa amabaluwa muteesezza mukanyiza guidelines zaayo zabagoberera babadde obuyinza bamwiru baani batwala amabaluwa eyo eri bammemba yonna gye bali oba n'ebiwandiiko ebinayisibwa ku internet okulonda mu mitendera oba fez
musobola okugamba abalonda wano bali 300 naye tulonde mu nnaku 3 nga tujja 10 tukole social distance n'ebirala ebiragirwa by'ebyobulamu. Okuwanika emikono oba okusimba ennyiriri kiyinza okusoboka naye nga kigobera SOPs temukuŋŋaana awo mujjuzo. Kaakati ekirala electoral college mu Luganda nayo bakye kikabondo kaba kabondo abakulembeze beekolamu akabondo awo kaba kabondo executive ne bagamba Mwiru ajja tukwatira flag Jinja Municipality East ono atukwatira eno bayise ekyo resolution yeyise. Ekirala okwongezaayo ebisanja by'abakulembeze tteeka lino erya ndooza ndiyita etteeka weewaawo tugamba biragiro naye liringa era tteeka erigenda okulungamya akateeka yes mu luzungu keka regulations buba buteeka yes kubanga bw'oliyita etteeka oba oligezezza nnyo. Bagambye nti obukiiko bw'ebibiina obufuzi buyinza okwongezaayo ebisanja by'abakulembeze abaliko so long as tekisukka myezi 6 bye bimu ku biragiro ebyo ebirimu. Kyobadde otandisa okubaganyako ebirowoozo tibakoze reincarnation ya article 269 eyasiba ekikoligo ku bibiina era olutalo ne lubeerawo lw'amaanyi nga tugenda mu makooti bwe tugenda mu bantu bwe tugenda mu international community ne tuluwangula ne tulutuula ku nfeete. Kaakati ekyasigalira kuteeka mu nkola ebyo bye twawangula. Mwami Yoweri Museveni n'akibuukira n'ateekawo referendum mugijjukira eya nnyumba n'omuti. Ekikwewuunyisa ebiseera ebyo mu referendum eya 2012 yawagira yalwanyisa ejjuba eryali ku saidi ya multiparty n'agamba bo bakisigala mu movement era newangula naye emyaka wakayita 5 tejawera nakuwera naga akati ndi ku muti nawagira omuti gwe gwali ogwaki kuba referendum yali ogw'ebibiina era ffe referendum zomine tuziboycotting nga DP twabagamba era nzire ku kiri kye natandikiddeko nti eddembe ly'obwebange linywezebwa yes ne bwe tunaakuba akalulu n'ogamba ye principal DP kwe twawakanyiriza nga tukulemberwa Dr. Pokanga Sebogere ne bw'onoogamba nti tukuba akalulu movement ewangudde Ssemateeka ne bw'aba agamba nti tewajja kubeerawo freedom of association nga kirimu absolute tekisoboka kukola era kyovula bawano musango gwa togikwatako twajwinze nnyo gye bayita doctrine of basic structure oga nti ne Ssemateeka yennyini asobera okubeera ani constitution kyatawanya abalamuzi abamu okukitegeera kisoboka twakola omulimu constitution ngeri ani constitution ekyo njagala okutegeeza debate embaale wetwaberera embaale ne tuleeta precedents okuva mu Commonwealth countries zonna nga tutandikidde India gye yatandikira okukola. Waliwo omusajja mu Germany yaleeta philosophy eyo netandika okukola Germany ye yali liberating by the way a doctrine of basic structure ye yayamba abantu ba India okukola ekintu ekyabayamba okufunako ku bibiina okukola ne demokrasia. Of course nga abantu bamaze okulwana nga baga Ssemateeka yennyini asobola okumenya Ssemateeka ekiwandiiko kimasobola okumenya kati ngo wakyenda mu 5 wafa ayinza kumenya Ssemateeka kyekyamosi tulina omujuni justice wa constitutional court kyeyayogera nti article 74 emenya Ssemateeka. Ensi nga Bungereza zirina unwritten constitutions naffe tulina basic values the structure yes empagi sedduge Ssemateeka kwayimiridde nti the supremacy be bantu so si Ssemateeka yali supreme no in fact ne Ssemateeka yennyini agamba the people are supreme tegamba nti yo Ssemateeka eri supreme it is the supreme law but it's not the supreme authority. The supreme authority are the people. Kakati mwami ngofundikira njagala kufundikira nsonyiwa okugenda kawo kubange ensonga eyo nkulu bwe tutagitunuulira kitutwala okubula. Kakati mu scientific election one ensi nyingi kuba tuzze tubyogerako naye ekipya kiki ennyinza okwogera nti twafunyeyo president eye Singapore okuva covid lwe yatandika tewannabeerawo nsi yagenze mu scientific election. Ezibadde zitegeka nga zetulabye zi Malawi zaani Burundi South Korea nga zitegeka kalulu akalinomo sika campaign ya radio na TV. South Korea Singapore is a state
yensi esingayo mu nsi technology endowooza era in fact ebyenfuna byayo okuviira ddala ku biseera Lee New yayamba transformation y'ensi eyo nesobola okukula nebeera nsi ensajja yimiridde ku technology. In fact eyo ne Israeli ndowooza zensi bwemba siri mistaken munanyambako ku technology naye nga Singapore eri wala nnyo terina bya bugagga birala biri awo technology waayo. People's Action Party yakafuga decades mukaaga ngewambi yalese virtual election bali 2.6 million naye waliwo abadde avuganya nga ali related ku family eyo opposition family eyo eyalikwa niyu yagambye talabanga kubba balangirira results ndowooza olwaleero bw'ofollowing ebigenda maasaga talabanga kubba nga kuli mu virtual election scientific election yes yensi esinga technology technology yomwagamba bamukozesezza okunyagulula akalulu. Teri muntu yenna mu Singapore atali informed ku technology. Teri atasobola ku operating a smartphone mu Singapore. Teri atalina access ku network nti tali ku internet taliyo bonna kubanga it's a city state kibuga. Singapore yenkananga Kampala square kilometer 187 yes 197 ngogaseka amazi ye Singapore almost bwe yenkana naye bolabanga city state yonna kibuga babye akalulu abantu bagamba nti kano kakibi kano si kalulu result zinafuluma nabo bamanyira kali aka muntu physically era oku batuse ne kulayini batuse no kuba line bataddewo regulations ez'amaanyi empitirivu ne batuse okuba line nga line mpanvu ne bagate technology batandise okwa positioning time ku internet ne bagamba nti gwe walusimbi ojja kugenda kusaawa bweziti ne bweziti okuba akaluluko bw'ona ogenda oleme kusangawo mulala bw'ovaawo mwirwa jje ne bagenza okutuuka nga bonna bajjudde wali nga technology aganye naye ogireete mu Banana Republic ng'eno eyaffe ndaba abantu bewaffe eri ekalungu nsonyiwa emuteteme wammwe bameka abalina smartphone gwe naye si bwe tugenda ekibiina wano mu kusooka wano virtual bagambye esobola okukola ati kyegambye nkwadde president ya Singapore yense Singapore tuyinza okutuuka ku kabonna nga probably Uganda is covid free nakyo kisoboka ekyo bwe baali kikoze nga nzirayo ku mateeka katono ffe twagamba mwami Yoweri Museveni nti semateeka akulaga bulungi mu Article 10:10 butya bw'oteekeddwa okukola embeera efaanana bwete ng'oggyeko n'Article ya 23 eyogera ku pandemic byomagamba bakolera Public Health Act eyo in fact Public Health Act ya 1935 ne guidelines zino Ruth Ocheng zazaawa mu under public health zimenya amateeka. Ruth Ocheng tayina buyinza bukola teeka lijjawo liseseetula empaji semateeka kweyimiridde gamba nga article number 1 clause fe gamba the people of Uganda shall determine who governs them and how they should be governed through regular free and fair elections or referenda. Kakati free and fair, the operational phrase free and fair election. Free and fair. Yes. The test is high. It can be virtual but free and fair. No. Hey. Tesobola kubeera virtual nebeera free and fair nga toteekeddeko miteeko egigendera ku ekyo kyova owulira agamba nti bagenda Museveni agamba nti bagenda kugulira abantu radio buli omu kubanga akimanyi nti tosobola kutuusa kateneti ako naye ne bwonna otuusa radio bonna buli kyalo nga bagambye ebyalo mu Uganda biri 668 n'ebigwamu kati ne bwonna otwalayo radio yonna buli kyalo n'okiwa radio buli kyalo buli house. Yes. Kakati network eza radio tezituuka buli kamyomero ka Uganda si buli muna Uganda kati ne bomuwa TV ey'obwerere n'omuwerako n'amasanyalaze ag'obwerere nti asobola okulaba eni TV kati kwatiramuko katono nnyo tulabe ebyabadde mu parliament ababaka nga mu kusoma ebiragiro bino ebyayisiddwa tukomewo ne honorable Kiwando oyongerezeeko ne Mwiru awo tulabe ekinaddako. Favor say aye, the contrary no. Speaker, no. Madam Speaker, I put the question that the minority report adopted. No. Madam
Take your seat. The committee notes that these regulations are not only essential but necessary in light of the challenges posed in the COVID-19, especially in light of the fact that normal internal political party processes cannot be held as has been during normal elections. All we are trying to do is to conform to the Constitution. Article 23 makes sure that we protect the people of Uganda. The pandemic, COVID-19, was not a product of the government of Uganda. It's an international pandemic. The minority recommend as follows. 1. The minority recommends that the regulations proposed by the Honourable Minister of Justice and Constitutional Affairs be rejected in their entirety. 2. The Minister of Justice and Constitutional Affairs be urged to present to Parliament comprehensive amendments in the Constitution and the Political Parties and Organizations Act to transit the country through the COVID-19 pandemic. This should include a comprehensive plan on how government will go through the period of the pandemic. We beg to move. Kegende mu maaso ebigambo tebitta. Omubaka wa Busiro East Segona Medad ng'asoma lipoota ey'abatono minority ne bamwiru bano mu kakiiko akaako ebyamateeka. Honorable Chwan. Ekisooka njagala okulongoosa endowooza abantu abamu gye bagezezzaako okuteeka mu bannayuganda. Nnaku ezo nasanga n'abantu abamu nga bakedde ku wano ku NTV ne bagamba bazze kulonda kwaba bagambye okulonda kugenda kuba kwa ku TV. Tekyo si kituufu Mwami Lukwago kyayogera. Kale wulira. Kubanga okulonda si kwa ku TV, okulonda si kwa ku radio, okulonda si kwa ku simu. Okulonda kugenda kuba nga bwe kubadde kubeera bulijjo. Naye nga ekigambo ekyogerwako mu mateeka gano gonna kiri mu 1 enkuba ya campaign naye ng'okulonda olunaku olw'okulonda njakera polling station basome erinnya lyange ngende nnonde ng'akalulu bwe kabadde. So tetugenda kulondera ku simu, tetugenda kulondera ku radio, tetugenda kulondera ku TV. Ekyo si kituufu. Kubanga impression yeriwo banange abantu banalonda bata ku masimu bameka bamanyi smartphones zino. That's wrong. Ekyo si kituufu. Impression gye bagabadde nti tunalaba tutya bana abeesimbyewo. Yes, kati ekyo kirala. Naye kati kyabadde bagezaako okuteekawo kaba ku information. Ne ku ekyo gundi ze twayisiza guidelines ze wayisiza ojja kuddayo zisome zigamba nti Ministry y'ebyobulamu nakichoka ebyokulonda bajja genda bakole guidelines zizijja okugobererwa kulunaku lw'okulonda. Yes, ekyo nkitegeera bulungi. Naye ngo anti tokobuliza olunaku lw'okulonda ngati ezo be bazisigaza tezikomawo mu Parliament. So bakyasobola okugamba nti mubajja tulaba buli amala okuba akalulu gadda waka. So kati impression ene eteekeddwawo kw'abantu ojja kulanga bakedde wano ku NTV bagatuze kulonda abantu gambye bakitegeera bannabyabufuzi be bajja okuba ku TV nga beeyogerako. Tetujja kulondera wano, tetugenda kulondera ku NTV. Era tetugenda kulondera ku radios. Ekyo si kituufu. Ekirala abeetetemawe bakitegedde. Yes, bamanyi olunaku olw'okulonda lujja kubeerawo. Ekizibu kye tuba tukyalina kiri ku nkuŋŋaana nga bwe zigenda okubeera. Ekisooka nange wano sikkiririza mu ngeri abantu gye boogera gye bayita scientific elections. First of all, nekyo ekigambo simanyi oba kiri mu mateeka. Kibayita scientific election. Omulembe kati gwe kyaliise kizze. Kubanga nze okulonda kuno kwe mmanyi kwe bayita okulonda kwa tonsemberera. Ogezaako okuteekawo kye bayita social distance. Naye si tuba kuyita scientific. Ekyo kyanjawulo. Because tetusobola kugenda ku eyo level kuba ne level eyo tetugiyina, capacity tetugirina. Naye ng'ogyeko ekyo nga ekya scientific kizza ku bbali n'okulonda ku bayita kwa tonsemberera tekujja kusoboka. Tujja kwogerako bwogezi naye tekusoboka. Tosobola kugamba bakandidate ng'olina bakandidate okuva ku muluka abeesimbyewo ku parish ogende ku Gombola kuliko ssentebe, olina bakansala abiri abagenda ku district, olina ssentebe wa district, olina bamemba wa parliament nga kuli kifo kwesimbyeko abantu abasukka 5, olina capacity mu Gombola namba y'abapoliisi 4 oba 5,
olowooze nti ojja kusobola okuimplementinga enkola ya tonsomberera mu gombolanya. It's not possible. Twogera kyogere, but it's not possible. Ne capacity yo tetugirina. Kubanga even today abantu bakuŋŋaana. Genda olabe kiri mu kikuubo. Ne mu byalo byaffe abantu bazeedde okuziikanga baziika bulijjo. And meetings are going on. Police teyina capacity esobola kuyimiriza bakandidate abagwera kubanga bw'onoobala bakandidate bonna mu Uganda Mwami Walusimbi tujja kuba tugenda mu bakandidate maybe emitwalo ng'ebiri kitundu okuva ku bankansala paka ku president. You don't have that capacity. So kino kye twogerako just kigenda kusigala mu biwandiiko. Tekisoboka kulowooza nti Kiwanda tajja kubeera n'abantu. You know, you are not a candidate until when you meet people. Ekyo kye twogerako, yes, Electoral Commission ejja kwogera bino bibeerewo, but it's not possible. One, ekizibu kiriko nti kigenda kwongera corruption. Abaganda tani kugulirira police. Tinzikiriza nkuba olukuŋŋaana. Actually kino kye tuleeta kigenda kwongera obuzibu bunene nnyo mu kalulu ke tugenda okugendamu. Kubanga abantu bagenda kubeera nti ayagala asinkana abantu. So agenda gati enkyamu Mwami Walusimbi ndina olukiiko wano ate naye mbadde nsaba onzitire ku liiso. That's already kati ngolo bwe tubadde mu kalulu bwe tubadde mu kino ekya COVID. Pikipiki z'abantu baziwamba. Omunamanya nti kati okujjayo pikipiki yeetaaga emitwalo 15 balinga basala oluwombo lwa police. Because police is going to ejja kubeera nga efuuse nga Electoral Commission nawo okukkiriza oba obutakukkiriza. And that's dangerous. So kyekimunze kyendaba nti kigambo kye tuyita ekyakalulu ke bata katonsemberera tekali possible. Not even within the party. Tekisoboka. Because they never gamba nti guidelines zijja kufuluma bagambe candidate sinkana abantu 10 oba abantu 5 kati singa ba candidate basinkana abantu 10 like in my sub county nyine miruka maybe miruka sub county nene nyame miruka 12 miruka 12 singa okubisambuli mu lukanguli mu ba candidate basatu oba banabana that means into radio ina ba candidates abagenda mu nkaga something. So kati already singa ba candidate abo bali ku parish level bakkiriza okusinkana abantu 5 nogenda ku sentebe nogenda ku council ward. So it is not possible. Kwa the end of the day mwiri wabanga yesimbye kugombola na kunganya 10 Kiwanda yesimbye kwa mpina singanya 10 nomala yesimbye kwa council bagenda ku at the end of the day the whole village jakuba in meetings. Kubanga it's not true nti abagenzi wa Mwiru nyakumala kubalinda bave wa Mwiru bali ko bajje mu meeting yange. No. Chizibu. So can never no take a guidance no ganta abantu basinkana abantu 5. How many candidates do you have? Kinatwala nnaku mmeka. Era kitwala nnaku mmeka. Olunaku olumu kansala wa district abasinkana abantu no mu lukayagala kusinkana no sub county yakusinkana ne presidential candidate ate ne bana abasimbyewo member wa parliament omukyala member wa parliament ali direct they're all meeting. So the whole village is going to be in meetings. Kubanga kino kitwogerako kibayita scientific election kituyita akalukata tonsembere. It's not possible. It's not practical. Ekyala. So bino ebyo both byabadde asoma mu parliament. It's not practical. Kuyisa budde. Tebisoboka. Tosobola practicing mu kyalo. Tojja kusobola ku implementing. Police inaba police bameka. Maliriza mu seconds ana tugende mu break. Oh, kati naye onazemu defiance. No, it's not about defiance, but it's about chichetrabe chiri plan. Mbadde mu kalulu for 4 times. Katononye kyempulidde kyagambye nti mugenda ku defyinga. Ogenda biwakanya. Sigenda kiwakanya. Naye nkugamba tosobola. Ground tebijja kola. Awadde kirowoozo ki. Ekirowoozo kyenkuwa ndi kino kye twayisiza mu parliament. Ekyagamba tonsembera tekijja kuba practical tuzasoba kikola mu ate kigenda mwajja mu cabinet. Nkugamba nga candidate twajogera nga candidate ali mu kalulu. Ndi mu kalulu. I know what's in the ground. Mbadde mu kalulu emirundi yena kali ku national ku level ya parliament. Si tosobola ku implementing. Maybe katono nnyo waliwo omukulu ke yabadde ayogeddeko nti nze ndowooza nti tukyalina ekizibu nga Uganda tetunafuna maanyi ga bibiina. Amaanyi gonna niwankubadde twagala nti wali ekibiina kidipendinga ku muntu naye tetunafuna maanyi aga pate nti pate erina amaanyi ku bantu. People bakyalina individual meritism. Abantu okusigala nga balowooleza mu Walusimbi ng'omuntu mu Kiwanda ng'omuntu ekyaliwo nnene nnyo. Kyovola abantu alina agiproving such. We have to use a lot of money. Abantu balowooza nti one of it proving anti individual merit ogina is for billions of money. That's why it is no akaluluka Uganda kachali very expensive. Kuba abantu tebaproving capacity ya party. Obula abantu omuntu kati omuntu okwe proving anti ayina gamba nange nyina sente zino nina kino because tayagana kwogera ideology ya party ayagala kweyogerako yengo omuntu
kati bwetubanga tukyali mu level ey'okweyogerako gwe ng'omuntu yes kati ekyokweyogerako ng'omuntu first tojja kukozesa ssente nnyingi nnyo to prove yourself nti you are Mwiru and above everyone bajaga batandika kugereka ayina ebizimbe bimeka ayina kino kifanita so you end up ng'abantu bakyageregeranya politics bakyageraganya obukulembeze even with strength ey'omuntu nga ssente ng'omuntu eyo level ekyali mbi nnyo ali ku NTV eddakiika ziri 24 ezibulayo okwera essaawa 5 ku ssaawa 5 tujja kuba tuvaako tuwulira ate okwogera kwa president ku lunaku luno olw'obungi bw'abantu ku nsonga eyo population ajja kuba ayogerako eri eggwanga mwebale abaweereza ebirowoozo ku WhatsApp naye mukole bimpimpi kubanga ebiseera ebisoma nabyate biba bitono Honorable Kiwanda babakiriza mu kuba enkuŋŋaana kubanga mu America bakuba enkuŋŋaana naye ng'ate nayo waliyo covid mungi okulonda bwe kuba muteekeeko amannya okulonda bwe kuba tekusoboka lwaki balowoozesa abantu nti yenkola entuufu neya scientific kale Kato Peter agamba atya nti mwami Lukwago atunyonnyola akalulu ak'amazima n'obwenkanya kaba katya ate na science kale weebali ekibuli gy'osinzidde okwereza ekirowoozo katuumulemu eddakiika ng'emu 2 tukomewo kale tukomyewo ku mpewo ku ddakiika ziri 17 zokka ezisigadde okwera essaawa 5 Mwiru yensonga eno ya scientific campaigns gikoneko tutandika okufuna abantu abali ebweru ku masimu ekyokusookera ddala ffenna twakkaanya nga bamemba ba Legal and Parliamentary Affairs Committee nti minisita kyagezaako okukola okukyusa mu ssemateeka ne mu tteeka erifuga ebibiina by'ebyobufuzi ng'ayita mu regulation nti kikyamu kimenya amateeka naye ne bagamba nti waliwo obuzibu covid waali era ffe twatukyuse mu bukyusa nga tukolesa noga nti ate kigenda kukola netubaga nti ekyokubiri zino gali zemugezaako kukola zigenda kuwa enkizo omuntu oba gwe waalisa incumbent kyekusookerako ddala okulaba ng'afuna omukisa okusingako abantu abalala bonna nga tukiwagira naye ffe wetwasooka okuteekesa kugamba nti enkola eno gye batandise because nga sitamu enta Katonda nze ng'owa Alliance for National Transformation emivuyo gigenda okubeera mu NRM because katwabagamba nti mugende mutuule mukole guidelines zammwe nga temugoberera demokolasiya because ennyingo y'ensanvu mu n'ensanvu 2 ne section 10 of the Political Parties and Other Organizations Act yalegamba nti mulina okuba ne demokolasiya mu nkola yammwe y'ebibiina kiba bw'okola ekibiina kyo ssemateeka awo alina okuba takontana na nnyingo za ssemateeka n'etteeka erifuga ebibiina by'ebyobufuzi naye twagamba nti olw'okuba waliwo covid mugende mukole mu nkola etali ya demokolasiya kino kitegeeza ki nti saye mwami Kiwanda aba alina ensobi gye yakolamu NRM neegamba nti mu mateeka ge tukoze mu kibiina munda mwe muli ne vetting bakyasobola okugamba nti bwe wali chairman wa Buganda Caucus twali tetukutegeera wasingana ne Bamwiru nga mwagala okutereza Uganda tulina obujulizi obwo naga nti osaa ku vetting toyiseewo toli loyo eri kibiina abeera akomyawo nga kize wali ku mmeeza ey'abatono twabadde obuyinza bagende mu bibiina byabwe bakole enkola etali ya demokolasi okusobola okuleeta kiba kitegeeza nti bwe bamubbirayo mu nkola eyo nze mba mureceive nze eno mu anti because mmanyi nti ali eri musajja atusi musajja mubi naye anoonya mulimu ali ku mulimu ogwobwa minisita nze mba mureceive nze naali badde enkola njiwagira naye ntya nti mulimu n'abantu abalungi abali mu NRM ng'abaagana okukyusa ssemateeka ku lw'essente abo tebasobola kuyitawo era seke tetuula nkya kuba twali mu parliament nga batugamba nti tubaga nti mutuwemu omukisa naffe tukole consultation ku minority yaffe mutuwebudeti omukulu agirinze ku Sunday era twali stampeded ne badeetawo mangu netumuvinga yatuwa naye mulimu n'ebirumira wano mu Bulwana bwe tubaddemu bwansubi n'abatulaba obuyinza obw'okuteeka okulonda babadde nga electoral commission naye ogenda mu by election nga police etakings over nze mukalulu akanti olukitiibwa Lukwago yakala bajja ne bayita police n'amagye ne bayola buli muntu ali ku ofiisi yange ne bagamba nti bafunye intelligence nyinza okutataganya okulonda naye kubeera chairman ebyo nti waye chairman
ate ndaga nti sibimanyi ebyo egwa byo authorizes nangamba nedda tekyakoma wange wokka ntugenda Arua nje ne batukwata nekubira kyama netashobera nga tiwaye okiti batashobera nekyekyo kyama nti batukutte nti sibimanyi kakatubuuzeeko netutakoma netugenda Hoima mukaluka nakabadde akanya kato twali tuli awo nkwaze nali nkuliro management yadidde nkwata register appointment azimbwa agent bagenda mugombole eri ewala amalye ne police baba interceptinga ne chairman w'NRM baba kujjako buli electromatic nti waye nti bano tutidde bajataganya okulonda muza chairman nti gwo bikiriza nti nedda nimugati waye leba balina voter register balina appointment letters nkuno kukyali free and fair nanga kati kambigezeeko katubinonyerezeeko okulonda kwamala kuggwa na nkubira to waye njogede ne DP ne IGP nakule ne director operation tugambye ngebadde register z'ebyokulonda ne appointment letters kaba bate tewali buzibu naye bano babadde ba supervisor batambuza register batambuza appointment letters tebakkiriza atalina appointment akubeera ku politician ng'agent kitegeeza nti akaluluka Hoima twagenda okumaliza ngaawo nawona tekali free and fair buli kyagambye wekitiibwa road mayor nofuna bulungi kati nawono gamba nti minister owa health nakyoka ebyokulonda batugende batuule bakoleyo batukoleyo emitendera tunayita okola campaign n'okulonda nga sita mu ntakato tujagenda okutya bagenda kati bagambye abantu tebalina kusooka 10 akimanyi bulungi nti wanakwosinga abantu 10 bulina kuwona agenda okumaliriza muna kuluweddeyo jukira obudde bwakendedde obwa campaign bwemala okendera kwa ne road map gye tugenda okuyisa gundi ya road map next week egamba kendeza budde kati lukwaga atalina chopa atalina bilioni emu ng'omukulu gwa road map yo national elections ya national okay lukwaga atalina chopa atalina kawumbi kula bantu ng'ekitiibwa bwagambye bwakola n'agulisa akawumbi olwo yabeera avuddemu yagambye si bwakola yagambye nagambye nti osanga otaddemu akawumbi yes ogenda okusanga of course not me as a person yawadde ekyokulabirako ojja kusanga nti political parties ezimu okuyitawo obuyisi mu flag nga sente za spending nga nyingi nnyo n'okusinga bulungi nabadde ntidde nti omuntu atunda kyalina agende mu bululu bw'atuuka mu bukulembeze omanya nti alina okutunda kati mu kutya okwo ekibadde kintiisa jjukira kati twabawadde obuyinza kireza nti Oweekitiibwa Lukwago takyalina se kubuuza nti nga distance mpanvu gye bateddemu kuba bali bagambye nti covid tosemberera elections so ne campaign jukira bo basigaza radio kwa Museveni ajja kujja NTV abagambe nti okuva ne mwezi ogwe10 nguze peak hours zonna nja kubanzi kolesa asasule NTV mukaba ngwanga nagera okujja candidate we mwata wagule okujja tukuwa kuva kusaa mukanga gwa kiro kweyongerayo teri bantu bagenda kuteeka ku TV kulira paka saa mukanga gwa kiro bubana agula all the gundi zona zina prime time abantu banga bawuliza radio TV buli kimu ne babitwala campaign egenda kubeera nzibu ofuna bulungi kwa azajjagula aseko binonga atambula bamulage ngama yabadde erijjo wadde temuli message so nebino maliriza ntati Oweekitiibwa Lukwago akimanyi nange ntogamba etumushe manya minister of health netumushe wenagamba nti buli amalo kuba tasira kupolingisa kinagenda waka tuba tugenda nga mu kooti ngabalamuzi batugamba nti ba agent ba Mwami Lukwago balina oludda tetubakkiriza byogere tubide tetubikiriza agent ba Kiwanda no balina oludda nabo tetubakkiriza twetaga ba independent witnesses kati gundi zigamba regulation nti bamala kuba tebabeerawo bagende kitegeeza ki nti gundi zetwayisiza jo regulation zino ne Mr. Zagendo kusaba ebyobulamu electoral commission zijjawo kye tuyita election petition regime ebolo emaze okukola kyokukola pusinga because independent witness gwe bakugamba gwe beetaaga onfuna bulungi bamugobyewo so tugenda kola tutyaze nagenda mu kooti emirundi ebiri ogwaswa nawangula ne bakyusa ebivudde mu kulona nga ndi awo nebino nebagamba oli gwe bagambye ne bakiddamu ogwokubiri nengondera amateeka nengenda mu kooti guno ogwokusatu polling station eyo nayo tugenda mu kalulu tosemberera kalulu ka lipo gimanyi Jambia okufa n'obutanyagwa wali we balangira nvawonereza osi zange onfuna bulungi kati gwalanga yegwomanya because ngeze mu kooti emirundi egi nduzingiddeyo time kwa every time nafiirwa omwaka gumu n'ekitundu tutunuza mu election violence no election violence
ziri guidelines mwami Kiwanda alina RPC bajja gamba nti mwena muve ku polling station wasigala bajenti bange babine ku luno twalwanira fomu ya danda A to D yatwala mu kooti ne bagitumma paka negenda paka ku polisi ne bajja ne balangirira nti buli yabaddewo yalonze ne basukkanamu kooti kwese nga ne kibeera nti ani yawangudde kooti nega nti ze nawangudde kooti gidwamu negamba nti ono yadde wangudde neno lyagamba yawangudde mudde kooti abantu basalewo ani yawangudde tuli mu kooti kitegeeza ki nti kino bitugeza kukola olwaleero eriyo abantu abaliyo kati ngaabeewanga abakoowu bagendaga nti bwoba Kiwanda yegwe presiding officer noga nti Mwiru bamuwangudde Kiwanda yasinziyewo nga badde ewaka nekyetagenda kukkiriza nti Mwiru awangudde bakyusa Kiwanda bululu ku polling station yawo sebo bujja kuba bwatonsemberera bija kubaawo ne lipo zaffe ate bantwale mu kooti naye nga sinze ngezi kyova ne ku luno buno obulo obuwedde baleeta amagye ne pozi ogenda okubba obululu eyo abaana bagamba nti sebo lwaleero ona lebo gwaganya nti bya kooti ebyemirembe tetubikkiriza ku dakiika 9 ezibulayo kwera n'omwenda tukukyawera ziri 7 eriyo abesimu nga basatu tubawuliriza era nange sibikkiririzaamu kubangeze mu kooti emirundi emeka naye tokyogera wentuse wenkomeweewo waliwo katono nnyo tutandika okumaliriza ono kye yayogedde nti bino tebigenda kukola ebya scientific campaigns n'ebirala ne guidelines zino ze baleese ekyo kye yayogedde bangi nnyo ab'NRM bamemba ba parliament abatakikkiririzaamu almost bonna naye bawaddeyo ne bakikkiriza olw'ensonga munda mu bo bakimanyi tekisoboka bakimanyi tekisoboka era tekijja kukola batugambye naye mbadde njagala njagala kimala munzikirize nze maleyo Kiwanda yabadde ajja kujja naye getufuna agali mu nkuba atagabutabuusibwa eggulo limu baweereddwa ensimbi nga bwe bibeera baliwa bamemba ba parliament ab'NRM nga bwe bibeera mu kuyisa babawedde akasente mwami Museveni yafuula relationship ye ne parliament transactional nabo bamunyola mukono olina kyoyisaawo kati bano batunze ebyabwe n'obusika ne bagaka tumuggyeko n'akasimbi tugende tugulube naye ku ground era kino kyayogedde olulimi luyitidde nti namba 10 kyayogeddeko nti guidelines byabakama zagenda okufulumya bagenda kuleka abantu 10 be bagenda okutuula ekyo Museveni yakiwaddeyo dda nkubuulira linda guidelines ezigenda okufulumya ezababya kuba guidelines tanazifulumya kiza okuba ekituufu ekyo kyayogedde kyebakaliza mwami Museveni agambye enamba gyawaddeyo y'abantu 10 gye bagenda okuyisa mu guidelines byabakama zagenda okufulumya nti bwekibanga kibiina kitudde oba candidate Lukwago otudde abantu bojja okutuula nabo mugenda kuba 10 kyokka musalewo ekiddako akati ekyo kyabulabe ekirala kyekya platform kino ekyebiina bakyogeddeko nnyo njagala okuba waliwo olyabuuzizza ti naye gwe Lukwago akalulu aka free and fair kalina kubeera katya njagala omuntu amanye nti waliwo ze bayita tenets ezimu ziri universal za nsi yonna eziraga akalulu akamazima n'obwenkanya naye wabeerawo n'eziri ezammwe eziri indigenous eziri mu ssemateeka wammwe owaffe azirambika bulungi siina budde buzirambula naye bwogenda mu article ya 5 mu 9 waliwo kyenjagala otwala ekikulu ennyo ye doctrine of enfranchisement most cases twogera ku disenfranchisement nene twerabira enfranchisement disenfranchisement okusuula abamu ebbali no si kusuula abamu bbali disenfranchisement kwe kulemesa omuntu okukozesa obuyinza bwe in fact sina mu kalulu kakka to influence buli kyonna ekigenda mu ggwanga politically ne mu governance na buli kimu kati abantu nga tebali empowered enfranchisement ye empowerment kati bwekituuka ku kalulu mu article ya 5 mu 9 buvunanyizibwa bwa state okulaba nti buli muntu yenna aweze emyaka 18 ekisooka yeewandiisa ekyokubiri omusobozesa okuba akalulu ekyokusatu nti akalulu ako kamakulu kyalonda akitegeera kakati mu virtual campaign eno tolabye ku candidate tufunye mukisa kuwulira byayogera ne candidate yennyini tazze kwogera gy'oli ono byayogedde saagala kudda ku miziziko egiri ku radio n'ebisembayo ne TV akakalulu tekayinza kuba ka mazima
naki kajja kumala kagasiza ba incumbents ekyalikoleddwa mu mbeera olukwagoba Kiwanda ekyalikoleddwa mu mbeera abamanyiddwa foboli ojja kubuuza mukole ekyalikoleddwa mu mbeera eno era ffe kyetulemerako mu people's government nti twalikiriza nti tuli mu kaseera kakati abaga ne tuteekawo gye tuyita transitional arrangement eteekateeka akalulwako okulonda kyemwaleeta mu kakiiko the other week. Yes, kati ekyo bakitya nti kireetawo embeera ekisanja kya Museveni kigenda kuggwako ate atike y'ekyenda-mu-esatu rather yatike y'ekikumi-mu-omwenda ega nti singa president taliiwo ne vice president taliiwo speaker yateking over mwatike y'ekikumi-omwenda naye ffe ekyo si kyetugamba kuba mwami Yoweri Museveni kyasinga okutya transition arrangement nga mwami Museveni azze ebbali bannayuganda tukkirize nti tuli mu kaseera kaki kakati abaga mwami Yoweri Museveni ekisanja kye kiweddeko debali ne bwaba speaker nti mu article 10 oba kwamendinga semateeka oba ki tukanye ng'eggwanga tuva tutya mu kaseera kano akakati abaga naye kino mwami Yoweri Museveni yataddewo akalulu akake akekimpatiira kamwanguyiriza okubba ekisooka akuze embeera yeyataddewo takyayagala district 13 teri asinga kalulu nga mwami kutya kalulu nga mwami Yoweri Museveni atya kalulu ne sekutya yenna avuganyiza nammwe emirundi emeka senga yali mutiitiizi sebo nkulaga mukulu Kiwanda amaliriza obukoowu bwaliko kati emyaka gino gyonna egimuwubidde akatambaala okutambula ebbanga lino lyonna paka okulonda mu January ekyo awulira nga kimuminya n'obukoowu bwa bannayuganda era mbasaba bannayuganda simanyi nti aliko we yatudde n'akikugamba nti mukoowu I want to believe he can kubanga azavuganya nammwe emirundi mingi n'atambula eggwanga yashokera mwennyini tibosuka 75 obeera okyalina viga nga okutegeera yayagala otulaga oba akyasobola oba atakyasobola mu mirundi ebiri gyokka Kiwanda kamaliriza tubuzaayo eddakiika 2 tetunalonda presidential candidate nga party ya NRM naye bwe tunabanga presidential candidate gwe tulonze ye Yoweri Kaguta Museveni obusobozi okutambula wonna eriyo omulala gwe muyinza okulonda yes obusobozi obusobola okutambula wonna abulina sole candidate kyangu muba mu kisudu bw'ogereegeranya rally president Museveni ze yakuba mu kalulu akawedde toyina ngeri wonna w'osobola kubuusabuusa busobozi bwa president Museveni oba Yoweri Kaguta Museveni ng'omuntu okutambula that's not actually bino byonna ebiriwo niwankwadde ngambye nti practicability yakino actually natambula ne president gundi abantu bagamba mbusima yatambula nagendako mu motoka teriyo muntu yatambula lugendo olwo nga pasobola kwalimu okutambula n'okwogera twabala twatambulanga butambuzi kyovola nti okowa kwaffe tekwali kwamaanyi nga ye naye yakuba rale okuva we yatandikira paka okumalako ng'asi nayimirira nayogera teri kizibu kutambulanga bwega so njagadde kujjawo kino owekitiibwa Lord Mayor kyayogerako ti president Museveni atya kutambula eri abantu bwabaawo omuntu ayagala okugenda mu rallies by the way president Museveni kuba abawagizi baffe mubamanyi tebali nnyo na ku social media abawagizi baffe bantu baffe abali mu kyalo abaagala okulabako president n'amaaso ekirala bwe njogera kyembagambako nti nno practicability eyokutuukiriza akalulu ka tonsemberera basebo ne bannyabo nze ntunudde kiri mu kyalo not because of anything fano tugezaako naye amaanyi ge tugenda okuyitamu okukituukiriza gajja kuba mazibu nnyo okuba ntusobola okutuukiriza ekyo yakatulise semujja ali nakuŋŋaanye eka ne bajja kutuukisa nga ne Kiwanda akuŋŋaanye ne Mwiru akuŋŋaanye ne Mwamiru kwaga akuŋŋaanye so jja kwejjukizanekyo banna abayinaremu bamaze ebiseera okuyisa ebyo tetusibisa naye kuŋŋamba nti okukituukiriza kigenda tukaluubirira nnyo naye mu byonna tulina okumanya nti Uganda yaffe era Uganda ejja kubeerawo even after 2021 essaawa ziweze ekintu kyonna kyetukola tulina okumanya ekyo nti tukimanyi essaawa ziweze 5 Honorable Kiwanda webale nnyo mukulu Lord Mayor sebo webale okukkiriza okujja Paul Mwiru nkwagaliza birungi byerere mu kibiina ekipya gye wagenze gambo tebiyita naye tulina gwe twagala bikoleko tebiyinza kumutta ne bwe munabyogera emyaka
But the beauty is tujja ne twogera abantu ne bawuliriza ideas ne tuwanyisiganya ebirowoozo ne tusigala nga tuli muntu omu. Anti lweyagaliza mukakitaawo ye problem ate lutanyoka. Kale mwebale nnyo okubeerako, tunaddingana Saturday ja ssaawa zijja kubeera 3 okutuuka ku ssaawa 5 katugende mu kwogera kwa president.